Buli mwezi ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emmotoka z'empaka wano mu ggwanga ekya FMU kitegeka empaka eziwerako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ekigendererwa eky'okutumbula omuzannyo guno. Ezimu ku mpaka eziri ku kalenda y'ekibiina kino ze za Autocross Championships era ez'omwaka guno zikomekkerezeddwa ng'omuvuzi Mike Mukula Junior yaziwangudde. Ono agamba ekimuleetedde okuwangula empaka zino emmotoka ye ebadde mu mbeera nnungi nga naye yazeetegekera. Time yabadde nnungi because where it was dry twabadde nga tusindikamu twabadde nga tugeginga braking distance so twabadde cautious ne times abadde nga ziri nnungi so far we're in the lead. Abavuzi 20 be beetabye mu mpaka zino ezibadde ez'omulundi ogwokusatu ku kalenda ya Autocross ey'omwaka guno. Mike Mukula Junior agamba ekigendererwa ky'omwaka guno kuwangula National Rally Championship era empaka za Autocross Championships zimuyambyeko nnyo okwetegekera empaka eziddako ku kalenda ya FMU. Rally eno yabadde ng'etuyamba nnyo manyi Autocross eno oluusi biyamba kubanga bavuzi actually even me especially we're still new so nga kati bino events zituyamba kumanya rally rules, the regulations, ebintu byonna just how to operate on stage eyamba nnyo ate conditions zino zabadde nga tuyamba egenda tuwa experience egenda tuyamba nga nawa notes egenda tuyamba nnyo. Empaka zino zibadde zitegekeddwa mu district y'e Mukono e Namataba. Olwakadde